abazadde mutuuze abaana bammwe. Waliwo enjawulo y'amaanyi wakati w'omwana eyatuuzibwa n'oyo eyakuzibwa. N'olw'ensonga eyo omwana ataatuuzibwa takoma mu kuswaza maka mwazaalibwa wabula n'eggwanga lye. N'olw'ensonga eyo ekitiibwa ky'amaka ekitiibwa ky'eggwanga kitandikira mu maka. Mutuuze abaana bammwe nga tebannafuluma maka gammwe. Oli mu bbanguliro lya Wakulenuume wano ku WBS era nga omuwanguzi wa Wakulenuume ajja kuba yeewangulira ekirabo kya mmotoka empya kapyata. N'olw'ensonga eyo bwe mulaba wano muyinza okuba nga kwe kuli omu oyo ajja ogivulumula agitujjemu bw'atyo agitwale. Nkujjukiza nti tuli wamu ne bannaffe aba Samona abatukolera ebizigo ebya skin care, batukolera Samona Herbal Jelly, batukolera Samona Herbal Soap, batukolera powder wamu ne glycerin. Era nga bagenda kutandika n'otukolera ebizigo eby'enviiri. Era nga nkujjukiza nti bagenda kubanga baggulawo n'ekizimbe kyabwe ekikulu wali eri Ennateete. Ennaku z'omwezi zijja kubanga 17. Bo bannaffe aba Sesako be batukolera emigaati, batukolera obumpwanki, batukolera ennyama okuva mu kirime ekya soya, batukolera amata okuva mu kirime ekya soya. N'olw'ensonga eyo bete bagala muntu yeekwasa nti bwenywa amata nfuna buno obulwadde, bwendya ennyama nfuna buno obulwadde. Batukoledde ennyama n'oyo atasobola kulya nnyama eri eva mu bisolo naawe gezaako omanye ki abalya eri kye bawoomerwa. Tugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo era nga agenda otutwala ye Bugagga Mutale Ttendo. Mukulikeyo nnyo mukuumulako nze Bugagga Mutale Ttendo nate Sewankambo wali nnyo Elsam Lubuka Glova Ali wali nampaddwa okuva ebulemezi ye yagaye nti ebiri mu bbanguliro sikyabisobola mbitidde era bw'atyo nannyuka. Neffe tugamba nti ebbanguliro ne bwajjoomu ffe nga tugamba nti katugende mu maaso avunkane. Kale ekibuuzo ekyokusatu bwe njogera ku linnya Kayanja oyinza okulowooza nti ndi kuba omutima naye ate nga linnya lya Nju. Enju eno ekolerwa mu mulimu ki? Kinyize magga tewali magga ne kimuyinga obuzito bw'atyo n'atubira munange eno Nju y'abalongo mutukuumira abalongo. Negenda werubuka Goloba namba emu. Ekibuuzo namba emu gwe kimera ddala. Ebigambo ebyo bikulu nnyo mu Bwakabaka wa Buganda. Byogerwa ddi era babigamba ani? Bino babigamba omulangira nga bamutikkira okufuuka kabaka wano e Nnaggalabi. Katugende nakyo nti obubonero ogenze nabwo nenkomawo ewa Elsam. Ekibuuzo eky'omukaaga Elsam taata se waliwo omulangira eyayitibwanga essalambwa ly'Ewamala. Ono yaani mu Bwakabaka bwa Buganda. Kinziriremu Katonda. Waliwo omulangira eyayitibwanga essalambwa ly'Ewamala. Mulangira kyoyo yali Suuna wangi yali Suuna owokubiri. Suuna owokubiri ekyamazima siye wabula wasajja omwana wa Ssekabaka Kamaanya ye yayitibwanga essalambwa ly'Ewamala. Ekibuuzo ekyokuna essebo Omutaka Mondo ew'Ebuswa Sese amanyiddwa nnyo wano mu byafaayo bya Buganda. Buvunaanyizibwa ki bw'alina? y'omu ku bakuuma ekibira omutemwa Damula. Obubonero n'ogenda nabwo nenzija ewa Sewankambo ekyomwenda kyali mu kyomwenda nno naye ye Nampadwa yagaye nti siibisobole ekyomwenda. Waliwo ekigambo Abaganda kye tukozesa nga kigamba nti enfumbiko. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Kiddemu effumbiko. Sebo ebyo biba bisaanike ebireetebwa mukoka. Bisaanike ebireetebwa mukoka obubonero n'ogenda nabwo. Negenda ewa Goloba Ali. Ekibuuzo 7 sebo. Ekibuuzo ekyo7 Goloba sebo oli bw'ayogera ku mannya ag'olukale amanyi Oluganda ategeera ki? Amannya ag'olukale ge agasobola okukyuka agatali gankalakkalira
okugeza omusawo abeera n'erinnya lye ery'enkalakkalira erya Dr. Adam Kimala nga Dr. Adam Kimala naye ng'alina erinnya lye musawo. Obubonero ogenze nabwo musome ebitabo sa Gordon wava munawandiisa ebitabo naye temwagala kusoma ekyo ekitabo nakyo gye kiri ekyogera ku ekyo. Kankobe wagolo ewa Elsa ekibuuzo ekye12 Elsa taata sebo ku bigambo bibiri londako kimu obubonero ogende nabwo okikozese mu mboozi ogambye 12 waliwo caveat niwabeerawo ne amnesty kozesaako kimu ku ebyo. kankozese caveat ettaka lyange baalitadeko envumbo. obubonero ogenze nabwo weekubire mu ngalo kati ngende ewa Goloba ali ekibuuzo 10 sebo ekibuuzo ekye10 Goloba sebo business ne AIDS londako kimu otuwe ekigambo emboozi ng'ogikoze mu kigambo ekyo. nakisebo AIDS ne business. omuvubuka gwe twaziise eggulo yabadde mulwadde wa mukenenya wangi AIDS. Mukenenya ekyamazima kiri nti ekigambo kye twogera ku mukenenya si kituufu ku AIDS mu bbanguliro. N'olw'ensonga eyo n'okubanga okozesa ekigambo ekyenkanankana ne AIDS mu bbanguliro wano. Kuba ogenda kundeetera siriimu Wakulenuume ebyo tabimanyi kuba tebijjayo makulu g'ekigambo ekyogerwako. Kyenyinze sebo ekikuyinga obuzito AIDS yandibadde kattabusibage ekyo oba kubanga oli nakyo obadde omaze okufuna obubonero. Nenzija ewa Elsa mpe ekye15 kozesa ekigambo pelvis oba coolant nkuwa obubonero. kiddemu katono pelvis oba coolant kati gonoonyako kimu kyoyagala okise mu mboozi. kankozese pelvis genda maaso. ennaku zino bunwe wange anumirira. obubonero ogenze nabwo oteeka okuba nga omanyi pelvis nti ye bunwe obubonero n'ogenda nabwo. Nenzija ekibuuzo namba 10 sebo ekye10 bwe nkozesa ekigambo amnesty nenkozesa n'ekigambo complaint londako kimu. complaint genda maaso. eggulo lwe twatutte okwemulugunya kwaffe mu kooti. ekyamazima kanzikirize obubonero tugende nabwo kubanga oyisaawo mu kkubo eryawangu naye n'otuuka. Kale obubonero ogenze nabwo Elsa nkyalinayo ekikyo nemba nga sirina so nga ate era ne musajja wa Kabaka naye sirina nembaga nti bannaye tusome ebitabo kubanga omwo mwe muli ekyama ekikusike. Ebintu bino byonna tubikuŋŋaanyiza tubitadde mu kitabo mukinoonye mukisome. Damba Andrew kabasembeeseyo mu katundu akasembayo. Webale nnyo webalire ddala bugagga mutale ettendo nembajjukiza nti tuli wamu ne bannaffe aba Sesako okukwogatta bannaffe aba Samona. Sesako batukolera ebintu batukolera skin care, batukolera Samona herbal jelly, batukolera Samona herbal soap, batukolera glycerin, batukolera ne powder. N'ensonga eyo bo baliwo nnyo okulaba nti omubiri gwo olususu lwo lusigala nga lulamu ddala. Ate bo bannaffe abasesako bagamba nti tebaagala muntu yenna yeekwasa nti ennyama endwaza, amata gandwaza. Bwe batyo ne batukolera amata okuva mu kirime ekya soya, ne batukolera ennyama okuva mu kirime ekya soya, ne batakomaawo ne bagenda mu maaso tukolera obumpwankimpwanki omuli obuntu abaana bwe bateekeddwa okulya obutonotono nga bagiya ne babutusiikira. N'olw'ensonga eyo abaana nga mubatwala mu masomero mugenda okukyalira abaana bagenda okutula pyero bagulireyo ku byokulya okuva mu bannaffe abasesako. Nkujjukiza nti ensanve ejja nga 9 tujja kuba ne bannaffe Kiyaga Andrew okuva ekyaddondo, tujja kuba ne Kyaze Apollo okuva mu Muteesa One Royal University wamu ne Musisi Bosa. Abo ensanve ejja bebajja
ku lunaku olw'omukaaga olujja nga 9 mwe muteekeddwa okubeera wano. Katugende ewa Ssaabalamuzi bw'atyo atubulire ebivudde mu kitundu bino byonna ate tulabe ekiddako. Tubeebazizanye bannaffe bonna ababadde naffe okuva lwatandise okutuusa kati. Tuwadde ne Ssewankambo Kigunda afunye obubonero 45 ne Lubuuka Global naye n'afuna obubonero 45. Olutyo ne tumaliriza oluvunkana lwa leero nga kirabika nti abavunkanyi bano bombi bagenda kwesogga oluvunkana oluddako. Webale nnyo weebalire ddala Ssaabalamuzi. Ye Samona agamba nti buli ajja mu luvunkano buli ajja mu bbanguliro lya Wakulenuume taviiramu awo. N'olw'ensonga eyo bw'atyo n'agamba nti ayagala okomewo nga bwe mukwataganye, ayagala okomewo ng'ate weeyongedde okunyirira. Nyiriza olususu ate boddayo ogende ogule ebintu ebya Ssesaku olye ate oyongere okwogiwasa obwongo. Tweyanzeege mwebali ddala kubanga mbadde naffe okuba yonna gye tuvudde paka wano wetuli. Lino ly'ebbanguliro lya Wakulenuume ku WBS. Ku lwa bannange Bugaga Mutale Ttendo, Kefa Ssentogo, Kafeero Mukasa ne bannange abali mu byuma, nze Damba Andrew, Ssaabasajja Kabaka awangaale.